nga bitalo nnyo blood. Amawulire gano agenda kugakusanzewo gansanze ndi bweru ndi out nyoze out nenkebera ku Facebook nga Isma mani abayaye bamukubi nenchekingako ku videos ebintu byabadde postinze kubira biri recent nga sikikkiriza naye mani yatemye enkolagana ya Isma kikyo oyinza okugamba kyomujjukirako abadde fani wange afolonga nnyo obuntu bwange obwoku street tikyampamire onda street era abadde fani wange ate mukubi wa lwali ate mbadde mpuliriza nnyo abantu okutegeera endowooza yaabwe abadde alina endowooza ze zayogera nga oluusi kale ziyinza okunyigiriza omuntu omulala naye nze njanya okuwuliza omuntu endowooza ye kyagala kuba Isma ye muntu nga bw'oteekayo positi bw'obanga waliyo omuyimbi gwe bakuba oba gwe banyigiriza asobola okuwa endowooza ye ku muntu oyo bwaba waliyo omwana ng'atulugunyizibwa akavidiyo ne katambula Isma ajja kuvaayo ayogere bwoti so bambi abatabadde muntu mubi abadde muntu mulungi omuntu wakugamba wisefu nze ekyenjogamba nti tetuli safe kubanga Isma bw'abanga asobodde okuvaawo ani ali safe mu ggwanga muno tewali ali safe naye just ebintu tubyesonyiwe bwesonyi tusirike busirisi ndowooza wadde era n'asirika afa n'ayogera afa naye maani Katonda bwatu bwe yasazeewo tetumanyi kiddako obubuuzo naye namulabako namumitinga physically ku birthday ya General Hoze Ntebbe na performinga ali backstage nina bulijjo no ye Isma Olaxes nga mbadde bulijjo sintegeera bulungi so we natandika okutegera Isma Olaxes omanyi abantu babeerawo awo naye nga ogamba baba naye gundi kaiza afaanana ati that's when I met Isma Olaxes ninga bulijjo yono omusajja gwe bayita Isma Olaxes yesewo okay tuenze nyati Mpamire